Ndabyeko story ya muganda wange mutabani wa chairman Nyanzi Churchill Center ndabako ne interviews zazzakola naye kamwe ku magezi nga mukulu we ate nga mukwano gwe ekisooka mu bulamu bw'ensi eno omuzadde tagulwa omuzadde abawanja wulo ne wobo yina sente omuzadde tagulwa Churchill amagezi ge nandikuwadde kakkana va mawulire kera okola interview tata wali sigala tatawo fa baffe munnange batuvaako naye wotegerera omugaso gwa tatawo nga amaze kuva mu nsi eno buuza ffe abakiyiseemu omwana wa university oba okyali mwana muto nnyo okuba nti olina mu byolimu kubanga omwana wa university ekintu kyokka ky'oba otunuulira kuba kusoma abo bonna abakuwaga nti ovume taatawo chairman Nyanzi be balabe baabasooka kubanga ekyo si kituufu olina okuba nti ofuna guidance okuva ewa taatawo kubanga taatawo ye muntu yekka kwosiku n'akwagaliza ye muntu yekka asobola okubeererawo nga balala bavuddewo bwe kyakiruka nkubuulire no social media ogiraba people don't care abantu balaba abantu nga bakola ensobi tebabagamba bana abakubira emiziro olwaleero be bantu be bamwe abagenda okusekerera kubanga obwo obwagirudde president bwoliko kintu kitono nnyo kubanga si gwasoose nakeri yakaba ne bagirudde president 89 bonna bamaze kuyomba n'abataata baabwe so kyakiruleka abantu baleme kuwabya you are still a very young man to separate from your dad and the day your father will leave you in this world oyinza okugenda ku malaala ago oyagala okwogera naye naye nga tekikyasoboka oyinza okutuulaawo nga taatawo yafa oyagala omukubira essimu naye nga tekikyasoboka muvubuka kakkana va mawulire take a pause and read your books bano abantu abasinga obungi boogera bwogezi naye tebasobola kubeererawo wadde eddakiika taatawo chairman Nyanzi nowaba teyakuwagira mu kalulu yakuzaala yakuweerera ebyo tubyerabiranga mu nsipaali ebikulu obwagirudde president buggwawo bwa mwaka gumu omulala najja so ge magezi ge nandikuwadde ekyokubiri ekyokulaba president Museveni si kibi era nze si kyendiko kubanga president Museveni ye president w'eggwanga lino jjajjaffe so ekyo si kibi naye goberera taatawo byakugamba kubanga yali sigala nga taatawo era yakwagaliza mu nsi eno ffe byonna byokola ebimu twabikolako naye right now twejjusa kubanga ebintu ebimu omuzadde kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno era kyakirubuuza abatabayina nga baafa be bajja okubulira the pain they are going through that there are things that happen when you want to talk to your dad but you cannot naye gwe oba omuyina ng'omuzannyisa ekisembayo buuza abo abakuwagidde oba bo bataata baabwe bwe boogera basobola obbaddamu kikulu nnyo ekyo kirowoozeemu oyo ye plan de mulekwa avuddeyo okuwanga awawula omwana mulenzi Churchill Center yakuta omubabiro oba akuta intaneti okuva ebifaananyi bye byalabwako n'akatambi ng'ali ne president w'eggwanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni nti munnange era yatufuga naye omwana avuddeyo nnaku lwaleero n'alambulula ensonga era oba muwulidde byonna byagambye ekyensobola okusamalizinga kyagambye nti munnange yali ku mirimu gye nga pulezidenti omulonde ow'e Makerere University okitegeera so ebisigadde mpola mpola tuvuddeko eyo munnange omuwendo gw'abantu gweyongedde abagala ekifo eky'omubaka Nyeko Derek era beesoboddeyo essaawa kakati wetwogera waliyo muna NRM naye agamba nti ekifo ekyakyagala mu mawulire ge tulinawo fantastic honorable Nyeko Derek ye MOP yeka gwe n'akalaba ng'ekifo kye ky'Amakindye East
buli avaayo awulira nga kyayagala buli avaayo awulira ayagala kwesimba ku Honorable Nyeko Derrick webukeeredde olunaku olwaleero waliwo omukyalo omulala yeesowoddeyo ku kifo kino bamuyita Judith Abaho. Judith Abaho ajjidde ku kadi ya NRM kakati comment section yegenda okulamula n'abantu abawangalira mu Makindye East mugenda okulamula ningo mugenda okuwa akalulu mu comment section njagala ombulire Honorable Nyeko Derrick oba Honorable Judith Abaho. Omukyalo Judith Abaho nno aviira ddala mu lunyiriri oba mu family ya Lieutenant Brigadier General Beru mumujjukira omusajja oyo Brigadier General Beru Lieutenant oyo yakolera ebintu bingi mu Makindye East naddala abantu begaba omusajja mumujjukira bulungi nnyo Beru. So kakati ono yazzenga avudde mu lunyiriri olwo kiringa nti nno taata bwana afanga asanyusiza nnyo abantu ne bateekako omusika nga n'omusika wa kisa. So mu comment section twagala tulabe abantu b'e Makindye East mugenda kulonda Judith Abaho oba mugenda kulonda Honorable Nyeko Derrick. Fantastic. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine akyaliddeko Jjajja Tausi omukyalo mwena mumumanyi muna struggle nnyo nyini ddala. Nga tuvuddeko omunnange Seeka eyawowa Mama Fiina kiguddeko yayogera ebitakwatagana juzi tevuddeko aneno yagamba mbu tebakyayagala politics muswala era yayogera bingingi naye nga ebyo byonna biva ku ki lwakuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali muswala eya Idi wamu ne Seeka Kiti bingi nnyo byogeddwa naye nga we kugamba nti wanene waffe abakulu basobya ate wosobya tukugambako. Oyo nno omutuukirivu gw'olaba ayogera Sheikh Siddiq Ndawula Mulangira ye yawowa Mama Fiina mu muzikiti naye ng'omuntu gwali mu kuwoowera mu muzikiti yajja ayina irizi mu kiwato yajja olwedde agattise ku Allah kubanga yajja tannalekulira kyabusamize n'ekyokubeera omukulembeze ow'abasamize nga tannayokya masabo era nga tannakkiriza nti ow'ekitiibwa Allah ye musukkulumu mu bitonde byonna era yasinzibwa yekka. Teyasanga buzibu kumuwoowa mu bufumbo olw'okuba Mama Fiina alina ke yali amuteeredde mu nsawo n'ava ku busiraamu bwogera ki n'agenda ku nsawo ya Mama Fiina yeeyogera ki. Essaawa eno yalaga nti ebyobufuzi tebisaanira mu muzikiti era n'ayogera ng'akulaga asibye n'emitaafu naye ng'omubuuza ebyobufuzi kye ki? Ebyobufuzi tebitegeeza mu Katoliki, ebyobufuzi tebitegeeza mu Kristaayo, ebyobufuzi tebitegeeza mu Adventi, ebyobufuzi tebitegeeza musamize wabula ebyobufuzi bitegeeza bannaggwanga ne basseggwanga bibeere nga ffe abasiraamu nga tebinnatukosa nebyo ebyatwala mukwano gw'ekiggundu bye byatwala Asanikirya awummule mirembe bye byatwala Sheyi Bahiga bye byatwala Kadiru Muwaya bye bifudde abaana b'abasiraamu abalema bye bitutte abaana b'abasiraamu mu zi safe house bye byatwala Sheyi Kirya Sheyi Kalisa Sheyi Muzaata ebyobufuzi byali mu kugoba mu muzikiti kyali baddeko ebyobufuzi okubigoba mu muzikiti naye motiivu yo eri ki? Osinzidde ku busiraamu nga Allah bwe yalambika oba osinzidde ku Museveni kyakuteeredde mu nsawo? Omanye ennaku zino Museveni atulwanyisizza nnyo ng'akozesa institutions ezitalumbika omuli amawanga n'abakulembeze ab'eddiini naye enkyukakyuka eno gye mulaba esobola okwefunira ekkubo n'eddiini esobola ogifunira ekkubo kubanga ebyobufuzi byo bennyini byasooka ne biva mu nsi ne biyingira ne mu ddiini ya Allah ow'ekitiibwa nga bituuse n'okumenya emizikiti
bituuse okugyawo obulamu bw'abasiraamu, bituuse okulemaza abasiraamu, bituuse n'okusibya abasiraamu. Sirowooza nti Sheikh kiti kyakola kikyamu okupreachinga ebigenda mu maaso mu ggwanga bye muyita ebyobufuzi okusinga omusajja eyawooba omushiriku ng'asibye n'eyirizi mu kiwato. Eyajja mu muzikiti gwa Allah ow'ekitiibwa naye nga tannakkiriza nti ye yekka alina okusinzibwa. Kubanga omuntu yenna eyaaliwo ye Maama Fiina okutoola shaadi kyali tekimala era ng'akyalina olwedde mwatudde woofiisi evuganya n'eya Allah. Omuntu gwowa takoma kubeera mugattisi ku Allah wabula nga yakulembera abagattika kuwa ekitiibwa Allah era nga ofiisi eyo akyagituddemu. Nkakasa nti sharia gye yayambala okujja okumuwoowa kebe nga yali Gomasi yajja munda talinaamu yirizi kubanga yali tannalekulira buvunaanyizibwa obulina okumwambaza yirizi mu kiwato. Ye yakola ekikyamu ennyo. Ye yakola ekituufu ennyo nga kiti yakola ekikyamu ennyo. Waliwo Sheikh gwe baawamba gye buvuddeko ne batiisatiisa kiti ntugenda kukutta bamuyita Sheikh Kakande. Abasiraamu bennyini nga be badi campaigninga Sheikh kiti mu kubanja munne. Ayogera kikyamu okubanja musiraamu munne. Ng'eyawoowa Maama Fiina olw'okuba muwaddeyo ku ssente. Yalyokke. Wabula kati yeyawoowa yazze mu kaseera kano n'emitaafu ng'era ayita mu nnyiriri mw'olw'okuba mumanyi. Okukuba ayogera ku mbeera z'abantu mu mizikiti. Sheikh tuli mu mbeera nga buli ewali akatuli twagala okussizaawo. Mukadde wange Sheikh Ndawula, tuli mu mbeera nga buli awali akatuli twagala okussizaawo. Olaba ebizibu bwe byakusinga amaanyi n'ojeemera Allah n'owa Maama Fiina n'eyirizize. Okuttibwa kwaffe, obutasoma bw'abaana baffe nga ne bamala okusoma tebafuna mirimu, okugenda mu ddwaliro ne tutasangayo ddagala, nga ffe twakita tebituleetera okussizaako mu mizikiti. Oba ewantu wonna wetusobola okuteeka eddoboozi lyaffe. Ono gwe mulaba ali mu kwogera, wallahi ya Mungu yeebereka ku muwala wa mukwano gwe Sheikh Kiggundu gwe bayita Abiba nga tamuwooye n'amuzaalamu omwana n'agaana n'okumulabirira. Lunaku lumu wali ogenda kusula ku poliisi Nansana kyeyono ye yakujjayo lwakwebereka ku mwana gw'otuuse okuzaala. Ekyo si kyekyali ekikulu naye ng'ogaanye okumuwa obuyambi naye teweerabira. Wali tewamuwoowa. Mukwano gwe olwafa weeyanza mwana we n'omuyingiza mu bikolwa eby'obwenzi ate n'ogaana okukkiriza ebikolwa ebyavaamu nti oyo mwana wa kibi. Imagine mb'oyo mwana wa kibi. Wallahi ya Mungu tuba tubamanyi, tuba tubategeera lwakuba tuba twagala okubalekera ekitiibwa. Naye ku dduuni kuno ebiseera ebisinga omuntu bw'aba afunye akamooli w'asobola okussiza muleka assizeewo, gw'olaba wasobola okukafunira mu basawo Abaganda, basawo b'ekinnansi. Olaba wasobola okukafunira mu bagatteeka ku Allah. Gwe mbuulira tteeka ki mwe wawoowera Maama Fiina nga tannajja Masaba, nga tannazzaayo na ofiisi ey'okubeera akulembera abasawo Abaganda oba abasawo b'ekinnansi. Speed control. Mugende mpola bannange. Nabagamba ebiseera ebisinga n'omugenyi asoosowazibwa nnyo okusobola okumunyweza. Bantegeerekese bulungi. Ye nga Habiba we yeeyambula tewavaayo maama w'omwana wo. Nga bwe yeeyambula tewavaayo Sheikh waffe omulungi mutuukirivu kuvumirira
nga bweyeyambula tewavaayo oba kino kyekikyamu okusinga omwana okweyambula mukyala sheeyi okweyambula tubeera tubamanyi tubategeera n'ebikolobero byammwe byonna tubategeera n'abantu bewakumpanyiza ahijja mbamanyi listingirete sukkawo Wow, ndowooza webityo biwulidde naye munnange ensonga ya pulezidenti waffe ogendako omuzikiti sinali no bannange ekyewunyisa nti si gwe mulundi ogusoose okubanga agendako omuzikiti tuse tumulaba emirundi mingi nga mu kisiibo ayita abaganda baffe abasiraamu oluusi ewaka ewuwe n'abasiibulula tuze si gwe gwe omulundi ogusoose naye nze ndowooza ekyenjawulo oba ekyalimu lwakuba nti yalina esseeka kiti oba kyekyasinga okuluma abantu abamu awo simanyi naye abantu baasala omugambo bannange abantu baasala omugambo era tasaanidde era oleeta otya omuntu atamanyi ddiini n'omuteeka ku mwanjo n'omutuuza mu maaso abaffe ekiddiridde tetukyayagala simanyi politics mu muzikiti nze naawe naye nga munange nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu maaso n'amawulire ag'enjawulo nze wendi okuba nga nkutuusaako omwana muwala mama Blackman Shira Price avuddeyo n'agamba nti bannamwe woba tonawulizaako ku interview ya Shira Gashumba ngali ne Kasuku nti osubiddwa bingi agambye nti bannange omwana oli Katonda yamuwa amagezi oba omwagala oba tomwagala nti naye kituufu kijja kusigala kimu nti the girl is very intelligent tugendeyo oko tulabe bantu bange mwasiibye mutya kansubire mwasiibye bulungi mwawuliriza interview ya Shira Gashumba ne Kasuku bwe munaagoberera 80% buli ekyamuvudde mu kamwa temuliddamu kubonaabona mu abaana ab'obuwalanzi kino kibagambye ate bannange nze nakirabirawo Frank Gashumba ono nga muvudde ku bibye bino ebibye ebiralalala he's a good dad mukwano you're raising a bold intelligent and smart young girl oyo Shira mpuliriza interview okuva Ntebe paka wano ne mmanya nti mu Uganda bwe tuba tunoonya abaana abawala abayinamu wano ndowooza mulimu nze ne Shira nyina okweteekamu awo wakati nyina okwenyigawo the smart intelligent girls nyina okweteekamu naye nga Shira yakulembera Shira oli w'amaanyi era Frank Gashumba I salute it you a general general officer yes nga tuvuddeko munnange ate ye omukulu his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asisinkanyemu kuba foot soldier munnange n'abalekerayo ku bugambo obw'essanyu Our power, people power. Asante sana. Ongeza tena. Push up sikumi once. Inya, tano, mukaga, musanvu, munana, mwenda, 10. Muri maje ikintu ekikudefininga ye discipline. Okay? Abakulembera babategeze command bemba mwina kutambula sekibiri mutegeka kiri butegeyo okutatesa bijja kulya. Wetegera mwina okutambula nga muri in unison. Bana yesanyuse nyo para bako. So kulaba konga na kakoma o. Comrade Mochibi apise just bubble zako. Nategeeza ndi musinkanye kunyumyamu kukatinga afu na kweli niwinga. Echono cha mwendo. Cha mwendo nyonyo mbera anti preaching anti to developing a certain kind of comradeship. To building oluganda olwo omukwano obumogo. Naye ekyo mukibuildinga nga musisinkana. Olumuja kuba musinkanye kuyombamu nga waliwo abazize emisango. Bulanga musinkanye nga waliwo abafunye ebizibu kunakulegwalira wamu. Bulanga musinkanye nga waliwo ebibatabula emitwe mwagala kugatta birowoozo. Olumulala mujja kusinkana just for just.
but keep meeting mukusekana okwo ebirowoozo ebirungi mwe biva n'okwekubaganyako okwetereza buli omu alayininga mune kwe biva. So nze nsanyuse nnyo balabako mbadde nze mbabuuzaako buuza komyewo ate givuge. Mbadde ne meetings nyingi nnyo ez'olwatu ez'ekyama. Amuli mikwano gyange bangi bensinkana abakulembeze b'Abongereza aba MPs n'abavuga ebintu eyo munda mu system n'abaibweru besobola kusinkana wano mu Uganda. Mumanyi bannayuganda bangi nnyo naddala abali kaali abali eyo nga tebasobola kulinnya wano. Kale mba ngenze ng'eranda ne mbagwako ne tunyumyamu temumbuuza biki bye n'omugambo oba nange kamberekereze balekere meeting yange. Kubanga wekomide ku NCK TV kugamba kugambye nti munnange tuwerabira kubanga subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomo nabyo tova.